Owai Mike wasi ng'onyumye bulala banyambaza kankwambaza ate ne bano kankubabika ebibuuzo esebo gwanamanya timu gyoyambadde yakubye express eggulo atasobola baside kyene babadde bafudde n'abatabaani bwadde batidde ku Hamu Stadium. Ddamu akannya kano njagala ansem ye oba nedda buli awo bonera obusatu bwakunkeeka oddamu ekigambo eki noyingiza obusatu. Steven Gerrard omujjukira bulungi yeseba mu history ya Premier League ye musambi akyasinze okuteba penalties ennyingi era eza Premier League. Kituufu oba kikuu? kituufu. Penalty ng'ogikubye ekikondo kikuu. Kale nno okyali kuredi ebuddu eri omuntu ya bulijjo nyongere bajjukizaako Ron Sport Center. Mujje mufune t-shirt nga bwolaba eya Mukyali Mike ya erikambi eyawo wagizi weeziri awo. Then emijoozi gya clubs Man U, Liverpool, Chelsea ne clubs endala nyingi ojja kwesanga ku Ron Sport Center. Then engatto z'emipiira mu bika eby'enjawulo mpangazi ziri original waffe weeziri. Then mwabagala emijoozi egya clubs oba egya teams najjo weegiri. Abagala bakolera labeling oba branding nayo service tugirina. Namwe abagala emipiira egisambibwa weegiri. Jangu ku Muteo Complex mu namba 2 era ku lw'e Kampala awo ojja okubeera ng'otusanga tuli ku floor eriko bondi y'emmotoka kati yingira munda mu kizimbe. Bondi eyo aliwo akatundubaale kati emmotoka zibeera munda awo kati kwe floor yennyini gweyingira munda mu kizimbe onoonye mu namba 2 ye Sport Center yokka eri ku kizimbe eri ku floor eyo. So okumanya ebisingawo kuba ku simu zaffe 0757 657 42 57 0757 657 42 57 ne 07 95 77 06. Obusimu obwo ne ku WhatsApp akwebuli. Matovu ali esebo baganda okuntwala ku misinde misinde erikola sinawo obina ate kikuwe muna gaasi olina fair play za mupiira misinde fair play tedduka nja kuwa sente ozingulize naye ze tekinganda kukola ki kunsoya era ndi mweteefuteefu sebo ekisooka esebo poza wagira West Ham n'emisinde mpa omuwendo gw'obubonero West Ham bwe yakakuŋŋaanyiza ewaka kampeyini eno mu liigi y'eggwanga erya Bungereza. West Ham terina point n'emu waka busatu. Ekiddako mpa omuwendo gwa goals top scorer owa liigi y'eggwanga erya Italy kampeyini ewedde gwe yateeba. yateeba goolo 27 nedda nedda Butebi kamu ali esebo omuzannyi wa tena gwe bayita Elnary Bakina esebo mpe eggwanga mwava. Bakina ava mu ggwanga lye bayita Kazakhstan. Busatu. Ali esebo mpe omusambi y'ettiimu omujoozi namba 10 ku Barcelona. Ferran Torres nedda ali kamu njazi yakyagirina sewo yagaana. Ekisembayo mpa season Liverpool
mwe yakuŋŋaanyiza obubonero waayo obuli mu kifo namba 2 okubeera obungi mu seasons eza Premier League. Yali sizoni ya 22-21. Neda Ali. Yali sizoni ya 2018-2019. Kamu. Bafuna obubonero 97 liigi ne balemerera okuwangula. Eyaddako gye bawangula ya COVID. Tugenze mu Kanya. Anse yemu ye oba nedda Kanyako nkagala nnyo. Casemiro. Mutemi mulungi. Naye kyewuunyisa teyafunako straight red card mu mujozi gwa Real Madrid ng'omusambi waayo. Kituufu oba kifu? Kituufu. Bakwewusatu. Okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okubeera ng'ate muwuliriza. Kale nno yasiimye omubazi Quality Furniture wali mu kibuga eky'e Masaka, agenda kubeera ng'atakolera entebe, side boards, ebitanda na biki bajje kyonna ate nga mwana tu ku bbeeyi eya wansi. So yitayo mu abaagala dekazi ez'abaana ajja kubeera nga tabakolera ku ddala bulungi. Kale nno ku noti 754 18 95 62 ojja kubeera ng'ate omufunira ddala bulungi. N'abagala okubeera nga toyiga okubajja ajja kubeera nga takolera ku ddala bulungi. Ensonga zonna osobola okubeera ng'ate ozitambuliza ddala malidaadi saana. Omukulu ogamba otya? Tolina tabu? Abeeka balungi. Amannya Kasibante Junior. Twabike owagira tiimu ki? Arsenal Vipers. Omujozi yombadde gol. Kali bwonna obadde obuzaabuzaani. Gwe webuzaabuza. Nzoba webuzaabuza kankusiiyike. Ani yatimba omujozi namba 13 ku ttiimu ya Real Madrid? Nedda Steve. Andre Lunin yagwetimba ku ttiimu ya Real Madrid. Ekibuzo ekyokubiri bamanya g'ekisaawe kya Club ya Lazio. Bakita Stadio Olimpico. Stadio Olimpico. Njagala ombuulire ani yawangula European Golden Shoe season ewedde ne gozi mmeka ziyateera? Alikeni goals 5. Alikeni goals 10. Ndio Robert alikeni goals ana mutano. Yangu ali yali Haaland dayo tu Hurricane ne goals 36. Tugende kikinga weewungiza mu motoka obutono obwa Formula 1. Kampuni ki ekulembedde era ina points mmeka? Kampuni ekulembedde bagita McLaren ina points 4 3 Ndio Robert McLaren points 15. McLaren Mercedes points 516. Ekibuzo ekisembayo njagala ombuulire omwaka club ya Arsenal gwe yasembayo okuwira club ya Manchester City mu kikopo ekya Premier League ku Etihad Stadium. 2016 2015. Nadde nabibaganya ebintu ebyo ebyokubaatisa naye bakuwe aba oyita kugenda mu semifayino ebyo ebyokubaatisa n'oyogera kibikome ku lawundi eno
wandibadde obatisa kulumu akanya ketugenda okukuba ekyo nakyo nekiva mu ddiiro so tugenze mu kanyiya ansa ndowooza ogimanyi njagala ye oba nedda 29-20 Lydia Drogba Vestibule ndowooza omumanyi kirungi nnyo ankwagadde Lydia Drogba Vestibule yafuuka omuzannyi omufirika eyasooka okuwangula PFA Player of the Year era kampeyini ekyose bawangula n'erijja eggwanga erya Bungereza. Kaakati ekyokuba nti Drogba mu kampeyini ya 29-20 yafuuka omufirika eyasooka okuwangula awaadi eyo sizoni eyo kituufu oba kifu? Bakuwe kale nno kyali ku radio budde omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwewalire ddala mwebalikwera nga ate muwuliriza Sabrina nga bwagatta bannaffe aba Robin Phone Repair and accessories wali mu Nnyendo batunda n'okusuubiza spare w'amasimu ogeza nga touches screens ensonga kuzifunira ddala bulungi bwe wenna omulungi awuliriza era njaga okutegeeza koko nti balina n'amanda ojja kubeera nga tobasanga wali Nnyendo Kitovu Road opposite ne church bakulira amannyo ojja okubeera nga tobasanga noti 729-1968 ogenda kubeera nga tokuba ku simu nawe naagala okubeera nga tokanika amasimu bajja kubeera nga tensonga bazikutambuliza ddala bulungi bwe wenna omulungi awuliriza bannaffe abakyebe General Enterprises banono bakolera eddagala eritta omuddo erimanyikiddwa nga weed up embeera osobola okubeera nga twagitambuza bulungi Kyebe General Enterprises njaga okutegeeza koko nti bakola n'ebbomba emanyikiddwa nga Kyebe knapsack sprayer y'ebbomba egyo bagenda okubeera nga tebakolera empangaazi infact gye bakoledde eri katale empangaazi ate nga mu munyonyini ddala eri mu colors eza bbulu ate nga erina ewandiikiddwako erinnya erya Kyebe. Kale nno Kyebe General Enterprises bano nno bye bakoledde bye basoose okubeera nga tebakolera eddagala eritta omuddo n'ebbomba naddala mu ggwanga eryaffe erya Uganda. Kale nno wagira Uganda buli kimu ensonga esobola okubeera nga twagitambuza bulungi genda mu matundiro gonna ag'ebyobulimi okwetoloola eggwanga Uganda ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Then Bamabs Auto Parts wali mu Nakayiba bagamba nti ogenda kubeera nga ate weefunira spare yenna ow'emmotoka ennene n'entono n'abayagala okubeera nga toofuna emmotoka ensonga osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Kyolina okubeera nga tookola kiri kimu kyokka ogenda kubeera nga toogenda wali mu Nakayiba ku luguudo lwa Mukikitovu awo era nga ku noti 7 noti 547 Mabs Auto Parts mu Nakayiba ojja kubeera nga ate omufunira ddala bulungi. Then God's Care Driving School bakuyigiriza okuvuga emmotoka n'ensonga zonna ez'emmotoka ennene n'entono ojja kubeera nga tozifuna bulungi era nga gwe naagala okubeera nga ate ofuna driving permit bagenda kubeera nga tebakuyambako okwongeza class mu driving permit yo okugiza obujja abajja kubeera nga ate bakuyambako then okunoonyeza driving permit eyabula abajja kubeera nga tebakuyambako. Kale nno bagamba nti nawe yagifuna mu myaka 18 asitiri bagenda kubeera nga tebakuyambako ensonga osobola okubeera nga tozitambuza bulungi. Bakuyigiriza okuvugira mu kibuga ate ngera n'okuyigiriza obubonero obw'oku nguudo. Aneeyanza nnyo aneeyanzeege omukulu tamukedde umala tuli mu nteekateeka ya Nantamego w'ebyemizannyo 2024 tuli ku mwetooloolo ogwokubiri era ng'olunaku lwe mu studios tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Ssenyonjo Robert omuwagizi wa poliisi ne club ya Arsenal Mutebi Michael omuwagizi wa El Cambio Academy ne club ya Arsenal tubadde ne mukulu gwe bayita Matovu Ali omuwagizi wa West Ham United kosa n'emisinde kosa Kasibante Junior omuwagizi wa Vipers ne club eyo eya Arsenal. Intandise ne mwana mulenzi gwe bayita Matovu Ali omuwagizi w'emisinde ne club ya West Ham United. Ekibuuzo ekyawa omwapu kyaganye ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda byonna byaganye naalondayoko ebibuuzo byabadde bibiri era twagenze okubeera nga tuva mu local sports ng'afunyeewo omugatte gwa bubonero bubiri bwe twagenze mu international sports eyazzemu ebibuuzo byabadde bibiri n'afuna obubonero 6 mu bubonero obwo 6 naalondayoko n'ekibuuzo kyabadde kimu ewamu omugatte mu international sports
n'afuna obubonero 7. Ekibuuzo ekya penalty yakiise bulungi. Weekutte obubonero 3 n'engattako 7 n'obubiri ewamu omugatte afunye obubonero 12. Mwana mulenzi gwe bayita Mutebi Michael omuwagizi wa El Cambio ne club ya Arsenal. Ekibuuzo ekyawa omwapu naye kyaganye ku sayidi ye. We twabadde mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda byonna byaganye. N'alondayoko ekibuuzo kyabadde kimu era twagenze okuva mu local sports ng'afunyeewo akabonero kwe kabadde kamu. We twagenze mu international sports yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ebibuuzo 2 n'afuna obubonero 5 ewamu omugatte. Ekibuuzo ekya penalty kyaganye. Weekutte obubonero 5 n'engattako akabonero akamu ewamu omugatte afunye obubonero 6. Mwana mulenzi gwe bayita Kasibante Junior omuwagizi wa Vipers ne club ya Arsenal. Ekibuuzo ekyawa omwapu naye ku sayidi ekyaganye. We twabadde mu local sports yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte n'afuna obubonero 4. We twagenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6 yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 7. Ekibuuzo ekya penalty akiise bulungi. Weekutte obubonero 3 n'engattako 7 n'engattako obubonero 4 ewamu omugatte afunye obubonero 14. Mwana mulenzi gwe bayita Ssenyonjo Robert omuwagizi wa police ne club ya Arsenal. Ekibuuzo ekyawa omwapu naye ku sayidi ekyaganye. Wetwadde mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 yalonzeyoko n'ebibuuzo byabadde 2 in fact ewamu omugatte n'afuna obubonero 5. International sports yazzeemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero 6 n'alondayoko n'ebibuuzo 2 ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 8. Ekya penalty yakiise bulungi. Weekutte obubonero 3 bwa penalty n'engattako obubonero 8 n'engattako n'obutaano ewamu omugatte afunye obubonero 16. Abavuddemu ye Mutebi Michael omuwagizi wa El Cambio ne club ya Arsenal akutte ekifo kyakuna n'obubonero 6. Kosamatovu Ali omuwagizi w'emisinde ne club ya West Ham United akutte ekifo kyakusatu n'obubonero 12. Abayisewo ogenda ku mutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe bayita Kasibante Junior omuwagizi wa Vipers ne club ya Arsenal akutte ekifo kyakubiri n'obubonero 14. Kosa Ssenyonjo Robert omuwagizi wa police ne club ya Arsenal akulembedde olunaku olwaleero n'obubonero 16. Kale mbeera bwetyo betambula okyali ku Radio Buddu. Abavuddemu Mutebi bigaaniddewa muganda wange ebyewaka babadde lumbe. Kale tubireyo ku bantu nga babiri tubiwa okutumira abasinga ndowooza twabayiseemu abo. Ne waliyo omugano Joseph yali eyo Manzi oyo kyemmanyi abaako omulogo Beeka naye Beeka yandozeze mu manyi Beeka lwaki kali bamaniyu kyayagaliza ku nsi akenjawulo ntumira director ako Lutaaya Vianney owa Lutaaya Spiral Shop naffe mugaye tumutumidde mwebaza byonna byatukolera na byakoledde yebali nnyo director ne bakozi bannange bonna manager Ndeve waliwo omugagga Yanga waliwo neyagambye mu kikuubaawo ngenda kukutega yagambye mu kikuubaawo ku makya naye mutumidde omwami yamuyitaniraye mutumidde nabo beekuumirako nabo ne Saalongo Ttebe naye mutumiddeko nkutadde